Era ne bazanyo mama Fina mwe bali kumbirirawo. Obukadde obutaano bwa nze yabwejjirayo. Bayire bampa obukadde mukaaga. Naye akamusina kafuna. Kuliko omukazi. Mukazi namuona naye era ndi bubyanjojo bya. By the way, I respect my injana aka Zinja Thrumpasi. Geno fulfigure. Oyo geno taddibwamu yaddamu. Tawabulwa awabula. Tavumwa avuma nangamba osobola okubanga onzanyamu naye tokozesa emindi sanitizer tokozesa wheelbarrow n'ekirala ekyasembayo basiganye nyizo banga ne byonna biwaŋŋaana nabijjamu kozi ng'olina era koyagalira nzijemu wabanga alina koyagala nzijemu maama it's okay bangi Ben tokkiriza tolaba abantu bazanyisa fulfigure ku TikTok bangi ninga siwulira yadde n'omugwaga amagezi. I don't know simanyi oba nyina lutwe ninga teyaŋŋamba siddamu kozesa sanitizer sikozesa mindi sikozesa kapa nsobola omuzannyamu kati kiki kyemba nkola avume maama emberebeere akoze bana nkole ki what should I do mwagala nkole ki soda nganze omuntu fenna tuli bantu bakulu oza fulfigure kubanze nja kulemerako nze nyina ebizibu nze gwe bakyawa nze gwe banoonya emirimu tegitambula nguyo nazze mu boda ate boda oyina kugula reflector element nezifuuka element fulfigure akunoonya noonya nsibe nze ni musaya munaku siba ando mayi lwaki nkaabi pulira ennaku mutima nze maama wange tavumwa n'omuvumu buli muzadde wa muntu teri muntu asanyuka isa maama kuba ne fulfigure maama we wabajja alina omuvumu atabuka pulira ennaku soda ekya filter kankitangaze bulungi je no omanyi nti filter irese obuzibu emimo okugigaziya nakyo ngamba nkitereze tukwatagane bulungi xpotv to the world. Oli ku xpotv channel ya kumutimbagano TikTok, Instagram, Twitter, Facebook nawe tibane muntu kyalire ko mu subscribing musharing ebintu byonna mu bikole. Amanya mbera omwanasoda abe mabegaawo abera ku kamera ate yatemateme kifananyi kitukanga kya mulembe. Aba El Shaddai batambuza akasente okwetoloza ensi yonna eno oboli mu Uganda sente bazikusindikira no mu ggwanga. Oba yagazijja mu ggwanga Uganda ozitwale mu nsi endala. Baganda bafiba house managers abali ebweru w'eggwanga temwaga bayita bakadama. Bw'oyagala sindika sente zo zitukira bazadde bo nga bw'ozikoze kozesa El Shaddai Money Service International ebintu bitambulenga bya mulembe. Benson eri Uganda El Shaddai makanda gali South Africa yalwa El Shababu Benson otani nenga xpotv mwe bali kunsalako Benson otubuzeeko kazigo kange kano naye ne yazanyo ne yazanyo otubuzeeko Ben omwanasoda banga deni buwafuna obukadde obutaano n'ogamba mukati mwe bampale enywera miguu wono waliwo nawana yakamala okunkubira ali mu kunga Ben sente zikyaliwo nzije wono obukadde obutaano Ben obukadde obutaano otampako yadde oluku tewali sente zange bayire bampa obukadde mukaaga naye akamusina kafuna nze era namanya nti kati abasajja engeri gye baali abandi mama Fina agenda kuwa butaano butuuke bubiri era ne bazanyo mama Fina mwe bali kumbirirawo obukadde obutaano bwa nze yabwejjirayo era bwatuuka bulamba ate kati nze yabwejjirayo mundekete musala mugambo kutokomoka oyeza tugamba nti soda omanyi omukazi mbutuufu yabumpa ne bwaliko babulooka ne banziza mu lukubo sebo by the way on a serious note saimo singa si saimo kuteekamu namuwaako kemuwadde n'omugamba nti kwatayo obubiri yes obubo obubiri naye namuwa kemuwadde olw'ensonga yateekamu nnyo amafuta teyansaba Charlie Elize baba kitabata mu luzungu out of the blue omaye byo luzungu sibigenda ndoze ne mukunja mwena mukunja mwatusobererawo naye nga ne bazanyo mama Fina ngo omukonako nnyo anti munna yali ango we Fina yali agalanye ebintu bya binalinkola yali muwagizi wo nnyo naye bayabulira wato kya Fina tokyankoonako kiki ekireza Fina alinga nange kuba nange nali nkwagala nnyo ng'ozannya fulfigure we namuvaako nenkyakuliko naye olina owandika era nkusaba wali eri kalooko obadde onsaba akemindi era bw'ekyo kibula bwe tutuuse wano eno nsosa okusaba kantu kano sanitizer bamuŋŋamba muleke nemuteeka ebbali emindi ne baŋŋamba giveeko emindi wagizaawa eri mu ssabo lya mama Fina
emindi wajiwayo kati bachita for tourist attraction oba mwakola butter trade ne bafina na exchange money with emindi emindi engeri gye bali baginganye ne ngamba SB4 twale emindi musabo bagirabengako kifuke kya bulambuzi kuliko omukazi namuona naye era ndi bubyanjojo bya. By the way, I respect mayinjana aka zinja thrompers geno fulfigure bulijjo jeno aliwa munya nze jeno manyi ba amaje atira wa amaje oba yakuyisaamu beni akatengo nikakujula kuli mugwe kuba omuliro gwali gw'amaanyi agenda kusibwa no oyo asigala jeno oyo jeno taddibwamu yaddamu tawabulwa awabula tavumwa avuma kyekyo gendera. By the way Ben soka tudeye mabega kubafa abasinga twamanya nga muli mumbiranye ne fulfigure tetwamanya entesaganya zaggwa zitya mwasigala mwekoonako mwatesa biki ne fulfigure twateesa bulungi olwede banamawuli mwenna mwaliyo expo kyemanyi temuyinza bate mwaliyo so ne tuteesa bulungi nangamba osobola okubanga onzanyamu naye tokozesa emindi sanitizer tokozesa wheelbarrow n'ekirala ekyasembayo walina kapa walina emindi walina wheelbarrow sanitizer ne tujja wano bulungi n'embijjamu bintu ne bivaamu ninsigala ne muzanyi nazanyo ndoza wasoka n'omulekeza nosokodda ku bibyo ne andi ngolo ntetenkanya busente bwange nga wokimanyi obusente babumpanga nyina okute nagula mwaka picha so njiriba ndi musajja omwanasoda nkubulira nze sigenda kwewana nti ndi kale sagala kya bunaku n'obwavu sijja kyeteeka ku nisirina okyali naye ndi hasala kyenyiza okugamba fulfigure ate twayitayo banka tono tulabo okoze bu video ojeko simanyi no mindi no bikini nga era nabiteekanga ku kasita jeno fujita mayinjana aka jeno fulfigure ebyo bitibwa ne mu 7 tabiri nakyo gamba fulfigure ye munene mu ggwanga muno si munene nti oba munene ningira jeno gwe tomuli ako ngayita jeno oyo generali abye bingi bye beyita neze busibuli mundu kyeyita nti nno kimuyita lwakuba kale just ekintu kyeyakozeemu ekyanyizizaamu ko ne wakwadde jeno nnoonya wanoonya ate yaŋŋambye mbu oyaguddewo fayiro just kintu kimu siganye nyiizo bbanga ne byonna biwaŋŋaana nabijjamu kozi ng'olina era koyagalira nzijemu wabanga alina koyagala nzijemu maama okay kyogaba gwokyayagala omuzannya by the way nange nganze soda muli bangi twagala okulaba bali eyo kata nze natugesa ningamba bwotaba mwanyina wa fulfigure muli ba oli lwaki ng'olina engeri gy'oyambala gundi totandika mwe musibu ne munyuma no si bukyali by the way bana bangi abazanyisa kale kiki ekyasinga okunjagaza nga mu face munene ofaananira ddala fulfigure kafiuta omumwa ennyindo ekyobaokola kiri ekintu kimu sibimanyi by the way ebigambo ebyo byowulidde si byange leero ntera okuba disclaimer nebyo byamwanasoda nga watya nnyo ne by the way Ben tudde mu reality Ben ekintu ekyo tekyakuaffectingamu watandika ozannya fulfigure wamulekeza by the way nnyo tonteeka nnyo mu luzungu kuba saasoma nnyo tekyakukosa kyankosaamu paka nakati nkyali mulwadde amanyi walina mangi lumu nakusanga ku live ng'olinako lumbuye bakingsa ningamba ono era omuganda wange lumbuye wanzizaamu nnyo amaanyi muzeeyi nekatiwalya omukunja bamweyana Kafiano Wadri Aksan 83 banzizaamu nnyo amaanyi naguma nawe mwenyini soda nange nze nali njagala nolemezeemu totya komera bagamba bagatondera abantu g'abantu omanyi ekiriyo zimanyi bali bakusibyeko nze no bansibako otyo okuddayo bansibako awo nafunisiza omwana abende olubuto awo siniya firi awo n'olwegaana naye nga byonna byonna kyenjagala okumanya okubabuuza oba kubuuza oba kugamba jeno fulfigure aka mayinjana mama yamuvumye emberebeere by the way mbadde nagenda kugamba ekintu ekyo oba nfukamire simanyi singa kibadde kibukana ndifukamidde bannange
mu bitibwe bingi maama tusoke tumujjemu kale itsoke nsiba nze nganze kale nze kuba yakuyise ekiwemmeneku ya kale sigane te sayagala nenga tegwe wangamba toteka Benson sokolindeko oba wakwana ku fulfigure na kugana oba yakwana na kugwana ensonga lwaki mbuzi ulira ensonga lwaki mbuzi ekibuuzo ekyo tulaba abaana bangi abakozesa effect yennyini gyokozesa ne bakozesa sound wa fulfigure ku TikTok bangi nisirabangako yadde n'omugo baali basibye neteri yadde n'omugo yali avuddeyo n'asiba oba n'avuma oba n'atabuka ompe mudde beni okabira ki sodompe mudde nze nkwane jeno ati kati obuzibu buvaawa kuba bangi abazanyisa fulfigure tabavuma tajjolonga bazadde baabwe anyways sijja nnyo soda sokondeko beni ninda tewamukwana nemba nenjagala obeko obaka mu fulfigure jeno ky'omuzadde wadde jeno kuba naye alina omuzadde ndi muntu mukulu era gana amaziga gazerwa ku kyoyogedde munakwanani anyways mbadde ngezaako kubuuza bangi beni tokkiriza tolaba abantu bazanyisa fulfigure ku TikTok bangi ninga siwulayo yadde n'omugwagama I don't know simanyi oba nyina lutwe ninga teyaŋŋamba si damu kozesa sanitizer si kozesa mindi si kozesa kapa nsobola omuzanyamu kati kiki kyemba nkola avume maama emberebeere akoze bana nkole ki what should I do mwagala nkole ki soda nganze omuntu fenna tuli bantu bakulu oza fulfigure kubanze nja kulemerako nze nyina ebizibu nze gwe bakyawa nze gwe banoonya emirimu tegitambula nguyo nazze mu boda ate boda oyina kugula reflector element nezifuuka element fulfigure akunoonya noonya nsibe nze ni musaya munaku siba yawabudde maama we n'agamba tagendayo n'amwegayirira mbunteera omwana omaye lwaki nkaabi pulira ennaku mutima nze maama wange tavumwa buli muzadde wa muntu teri muntu asanyuka isa maama we kuba ne fulfigure maama we wabajja alina omuvuma atabuka pulira ennaku soda menyera jaya kumpita mnyezi okuswala ku expo yamu xpotv tufunire ku kintu awo soko kakane Benson soko kakane funira akatambala muntaase by the way mufunire katambala omukulu Benson niye bugingo ye oba bugingo ye talaba video zo bugingo aziraba niye nga tavangayo bugingo aziraba era njogera naye ye nga tavangayo kuteka kumbera na kutisa kusiba omanyi muli bannamawulire musosonkola ne musoso no twagala embeera ezagala nkugambe nti bugingo ye muntu mukulu asobola wakyebitunjagalamu yes njagala ongambe bansi boseke nenda sigenda kuseka nga bw'obadde okirese nti mujinga alina byawa amakulu nga bobiwine president wa mugo oyagala gwa ngamba nti nagamba ddi kuno bana ekyebbeyi omwaka okusekanga akaaba alina ekigambo kyagamba bitalina amakulu tabiwaki ndowooza ate bedde nali manyi bw'ozanyisa fulfigure oba oyongerayo omugattako abantu kuba abantu bangi abaali batamumanyi abalabanga videos zo ne bagezaako ate nga n'effect bw'ojambala omufaananira ddala bugingo ye nga ye bw'ogamba tava makula by the way makula fani wange nnyo mukyala bugingo oba lwakuba akuwagira olw'okuba takyayagala mwami olw'okuba kati gweokola ebyomuso mu linnya lya bbaawe n'agamba kamuwagire makula fani wange nnyo era nodo si kyekyo kuba manyi we badda mu kisenge ababiri bagamba omanyi ne babi bwatu we yagamba ng'agamba ono pollination swaganation babi n'aleetera ka video baawe n'amugamba omwana gayona akumimikinga nnyo mwana akwagala nnyo omuntu w'omuddamu oba omwagala kyemmanyi kati kyemmanyi ne makula addayo n'agamba baawe mulaba wano musumba bugingo ayita wano asule buli lunaku ampitako naye buli we mulaba nti nga nsanyuka kuba mwagala
ne jeno mwagala naye jeno ki kimwine ensonga zemwale magana jena osobola tugamba ne twegayirira oba olina kyewabba ne tusonda ku siyina nga wongambe muno nti simawo batwekwanako bambi sisobola kinkabiza ne Chumi naye bwe Chumi naye namulabye naye ali bubi sefuko nawe nakulabye bakuli bubi bakunoonya nze bansibe sitali agenda kunzijayo kimanyi tujja posting free era mujja kuteekako ekyo free band tekigenda kuleta magoba anti the post pressure nga yeeyongera kuba tewali musango beni omuntu bwakera nakuvuma banakujolonga gotobera na gundi kweyogerako anjolonzani ongamba like fulfigure nga yavude nagamba mu kitabani kye kiwemeneko kibali kisobola kwe controlling ngenda kisiba nitofukamira tosobola kuvayo notangaza nsinti ndi muntu si atakuita na Benson ampita Benson ninga ze Benson lwaki omuntu zanoga jeno boyogera ku muntu mulala nnyo buli muntu alina accent ye buli muntu alina enjogera ye wayogerako yegwe nyinyi yenze akuyita atya ye Benson erinya liri soko omutereze mu jeno okuyiga ne kukoma nze bangamba okuyiga ne kukoma fulfigure no kantu kusomesa kubane musebe nenyini bamusomesa erinya aliyita atya alita Benson tutabula abanaye abakulaba nze Benson fulfigure akuyita atya Benson kati oba gwayogerako omulala jeno ayenze lwaki ayo none senze yali ku first class gundi wali matuga eyama ani gwalaba ate gwa mufaanana botekako filter ekya filter kankitangaze bulungi jeno oba omanyi nti filter ireso obuzibu emimo okugigaziya nakyo ngamba nkitereze tukwatagane bulungi mutambule nga temuli kubambya mimi webanga nekikuba yali teyakyogerako yagamba bugambi kapa mindi sanitizer wilibalo nobijjawo nebivaawo kireze kifaananyi yakirabanga yeye ekyo kikyo eyo ndowooza sijja ginenya nnyo na kati nedda katukole bwoti gwe wali oloota mu filter effects zonna eziri ku TikTok walabanga eyo yemujjayo ekifaananyi oba gwagamba kankozese neddoboozi linaavuga omuntu tutuula by the way TikTok netuvuze speed soda wetuvugidde speed nti otuula wansi n'oyiiya ekintu ky'olina okukola kikuyiseewo kati nze bujingo pastor bujingo ne generali aka mayinjana be basinze okukola ki okunzija gyendi kati nze singa saabazanye singa tebammanyi ne fulfigure ndibadde takumanyi kati tuyiiyaawo bangi bamukolamu nawe dde nakisaani agenda atandika mukolamu nange ngenda tandika nawe ogenda tandika bangi bamukolamu balaavu biki waliwo nekivuka ekyalinga ku nte nga kati ekyo kiraavu kibeera ku nte bwe kikamakama kyekyo ekikamakama ente naye bakinywera ku nte kuli takinoonyangayo bakiri bagidoti bagibuti gyekiri eyo gyekikamira ente takinoonyangako naye gwe waayi gwe simanyi lwaki bayirawe naye nga oba tomuwabudde sagala nnyo swaza maama wange era tomuwabudde ogyogereko naye omugambe mami naye kimuntu in person luli nali nga njogera naye kati sikyayogera naye yambulookinga ku WhatsApp naye kino eno message egenda eri mami Fiina neyanziza nnyo neyanze ebyo byonna bye wakola naye mami waliwo nga jje naŋŋamba nti siddamu kuzanyisa kiri na kiri na kiri n'ebigaba omuzannyamu of which kye nakola n'okuwalampa bodaboda okubasama jena saakuba kusama bodaboda yalimu erigi bwe yaŋŋaana wilbaro bodaboda teyalimu anti nosalawo okuabanizinga nova ku wilbaro noddako ku boda yaŋŋamba ebigoyi ebikyafu akagoyi kenayambala kabeeyi nakagula emitwalo 12 kapya kaka pinki ate naye mwambazi wangoye za bbeeyi era naye wigi jeno zayambala ezo zigundi zisiliva za seteton oyo jeno gendo ginoonyerezeeko wali ku Google mitwalo 3 mitwalo 4 ate gwe iyo gyozanyiramu eri mumeka nakyusa nendeeta enzirugavu nagigula emitwalo 9 ekyo mugende mukinoonyerezeeko volvet XX otuukegane level ya jeno omumwa guno oba ogugaziya nnyo singa bw'abanga kyagala nkendeezeeko ngenda gufunga si mu bubi
wabanga jeno kyekigeno musanyusa it's okay naye nga abagenda okuzanya jeno mugende maaso nze ndabikobba ogenda muta oba temunjagala oba temudamu kufollowinga mubireke baide kapya kikoteekateeka kuba embeera eno oluwenyenyanyenya omuntu omugezigezi yenna kapya wekali soda kyo katonda ba nze nkulaba neeryabata nze nkugoberera waliwo akapya ketwasukumye era kikifula nze nali njagala olemezeemu mbamuki nga nja kugoberera n'ekitali antuuke nkubuulira oyagala nemezeemu mpaayo obukadde kuba ebyansereko obukadde okuliwa bo obukadde 15 misuse act yes naye nga fulfigure avuma abantu okuva eri ayita yakavumani naye kenyini yakuvumiddemu ekiwemmeneko aba tavumye oba oli kiwemmeneko by the way yakajjukira bale tuline Benson balina olutalo kafuumula nkete ne fulfigure agambye agenda njana muyimbiramu akayimba mamiwo mami fulfigure oba fulfigure omwegomba omukwano gwabataga ne bujingo mbagala nnyo kuva dda nno by the way nze nabeeranga emulunga awo nalina mu akabaala ke nali nga nkolamu naye nga fulfigure ajja n'ali awo emmere ewa nakaweri bali twalinga tumuyita nakaweri mukazi yali munene oba akyali nayo naye nga nze nga sinalowooza nti obandire naye nga muyitakawo aba mu bantu naye mukazi atambula nnyo n'abantu kati namwegombere nze kuva nga weegomba nfaanana ye byayogera kubanga waliwo fulfigure omulaba ayina ebintu byayogera ebimu nga bizimba fulfigure yes nga bibuulirira statement esobola ogiddamu nkiddamu bwekiti fulfigure ayina ebigambo ebimu byayogera nga bibuulira ekyo 100% naawe sodo njulira nanze nedda tonsibaako waliwo ebintu ebimu kale byayogera ng'olaba ate nga kituufu n'okirabira ddala nga kituufu mpozi gwe kale kunze kale naye ebirala waliwo kale kuba avuma yamanyikibwa mu kuvuma avuma omuganda agamba akufumbire ey'omutwe nfumbire ey'ebigere mwenkanye evvumbe bw'aba avuma lwaki nayise gwambala okudduka okuvuma mweŋŋanga omwenga nze sivuma nze just mu kwikiri yanguwa Benson waleese ekipya twaleese uniform yaffe era mugiraba kasikaati sokisi bweziri obuntu obwo banaye mu bwagale ngenda kutakamu kukamu bukyajja bungi soda simoba leero nakuzanyisaako nze sirina tabu kasate byanga byakweyambula ate bw'oŋŋamba okuteekako filter ya gundi yajjeno eyo njambala nakati ne bw'oŋŋamba kasatokolera wano amanyiwo ompa gundi nze ngenda kuwa byonna eno nga yimukamu balabe gwe yimuka naye nga bafaanirayo mwenna neyaziza kwagala beeni sigenda baswaza kano kyemanyi tukatandika butandisi kali mu kugulowinga up naye gye bujjeyo mu maaso tujja ate kuva omanyi okyusaamu batugamba akawuntisi zaffe naddala lwakuba kati nze sikyanoonya follow era nze bwenkera ku makya nga kwetoddeko 10 oba buli lunaku nekwetolako 10 sikola loosi kuba kati ffe twagino gwoba oli eyo nga baali bakututteko akawuntisi zo 4 omanyi kyenjogerako naye bate bakutwalangako netadda noddayo buto ku 0 Miki yafunye bulotike ennugu ebaluma anti kati obuzibu bwe buli ennugu ebaluma obuzibu bwe kati akisana omulaba following ye gwe kati goli mwana kati gwe so gifuna nga sinagifuna nenga nkusinga ebintu bya TikTok bizibu ba mulimu okugulirira kyogamba omukulu yagula kati alina sente Miki alina sente buli kyogamba omukulu yagula tigondi bulotike temanyi Beni olinde kigambo kyo. Semanyi buloti kuba by the way buloti kuyantabulira. Angela Sama ina over 5 million. Tajifunanga. Tajirina. Miki aliba mitota naweza million. Tanaba ne kadwaliwo kana akayayi bakaita Denzel. The entertainer. Yes. Kali mu million. Tajirina. Ne chikuncho bakana akanyakaluga. Ntekamanyikibwa ne wali obajali. Nenga te content watambula atambula ali mu view million ya plus ne te kajifunanga negu God Vivi inaba million 3 bwe yajifunanga tajifunanga ajirina God Vivi ajifuna God Vivi ajina
Miki yalese iye ennogo ebatta ate chakala ali mu mmeka talina nono gundi bali million alinga mitwalo 8 wo yashipo pitagina banja abali awe bato tebagirina kati yinza okera ku machanga ateze enjifunyi TikTok awo istobiri yaga jina bava kuchoga babuti tajina yaga tajina bava kuchoga babuti ndoza bibamu baba sindikira batalinze no basindikira buki babita batyamu abasoma wadi buki buno bubumbe mbo statue buki buno bumbe bwa zabo golo award ekyo baddeko award jo isekazi akabumbe bamusindikira akabumbe Miki kuva wa China yakamu mmwe naba TikTok enugwe baluma abamusi ate ntendo mabambi sheka ngugwa agamba abamu yabasalula dwa ne bagwanga yiga ani sheka nani ngugwa ati ngugwa mbu yabasabira dwa ne mugwa yiga yagwa ayiga taliko kiriza yiga ntutoliko yiga yagwa yiga ekyuma kyakuleka ngenze nenkebera ku video yinga yagikomye giteka sawa 2 emabega ngeri mu likes 127 really Ben yiga yagwa kinzenze nkugamba ze yiga gwe twogerako mu manyo yiga Sharifu omuntu celebrity obumbi alengo okugenya celebrity superstar yaliko tachaliko yiga tewali atagenda kukola yiga tulibana omwana nga downloading oli ina dictionary ate dictionary yaki genda okebere ku account yo labe tuli yakubanga million techali abana bazze bawanta batuletedde omuliro wanta Lwango Yugi obeera ko bamanyi abana batusiranyiza abo temuchayo buli lunaku wanta leta content genda abakoppereza bakola challenge genda kati kagoloza lwaki ya shipopi tachemo laluli eri nadda kazinda lukebwati kati yazze mu mizannyo geto soka kuchebuza gali ya demulese ebe kuli kati nze bujingo ne fulfigure ere sawa yonna leza fulfigure nonya nange ki wenne nebwa kugamba omwesonyo tomulinako kati olaba buli kati wali agala fulfigure nnyo nebo neno bwenzanya kati kwikiri yangwa kana ako tukatende kabakaita witi omwana bwakube kona ajaddi kuba singa yekwatako ne sebo oba beyagala oba tebeyagala aje myaka mito kisaze emweti ati kinzo ba mukama kyategese bagenda va butonga bakola ki kisaze omwana omuwala akula ku speed enza nokula speed nasanga kanso tom ne betwala nga seba acha kanso tom na yatuvuze speed eno luyimba bale ba TikTok amwenda mwataliso yimba nange nyina ka Chumi yayimba netundana ndi malayana netundana nange nyina akanga kajjisa we yonna osobola tuwa wabadde osobeza no yimbira mu fulfigure naye akake kajja nze nyina akange demiswaga dako si ye bakola nsaba vazi Ben nze MC amarapu nga balanga yisa mu photosynthesis nenda ngattagatta ba TikTok nga mwefuze ekintu sijja kutekako na bandana zimade miswaga na ekinaza fulfigure omusingira wala ne wanda akolata bana akulemesano nga gowe odawali okwate eno ovubeeri nzire takusobola ansobola yo jena ansobola obaka bwa busemba eri abagizi ba by the way tugenda kula bwe tugenda sindika obaka bwa mirundi ngena oli abagizi ba fulfigure abawagizi bongozanyisa fulfigure abawagizi bonga tomuzanyisa n'abawagizi abatakwagalira ko ddala nga ba die hard ba fulfigure abatanjagala nze mbagala gobo manyi tuyagala Ben ne byakola tobyagala nze ete nkwagala n'okusabira emikisa ali nosobola n'okukusabira ne sitagusabira atanjagala baga manyi tukuze nze nkuze ne mami wange yangamba nga omuntu akuwalana mwagala nnyo kubanga aba akwagala nnyo wadde kwagaza fulfigure sibwe ekityo sodo inengere gyo yagala okunvulunga mbuti fulfigure kimunjagaza kiri kimu fulfigure anjagala nkimanyi
buli omukawa muliro gwe yawenzera Benson ne ngamba atagamba yatusana agita ne Benson yagise ki oyo kyekugambye twe mayinjana Benson yagise yampise ki Benson si bakuli gye tunaabiramu neva ne munyumira ne full figure olapotenga mukozeyo ka couple ne mtuwayo omwana njagala collabo nze njagala couple jeno couple banange bagenda sibali bisumbuzo babiteke ekitufu kiri muzalo omwana nga e Benson singa kayimba kano ke planning okuta kajja nabagambye dadde miswaga de miswaga dako si senga kajja oyagala collabo ne jeno kwikiri yanguwa jeno kajja era singa kava saako nkuba mwaka fana nga jeno yakubye introduction. This is a Jeno full figure introducing Benson yagamba Benson kakube tulabe. This is a Jeno full figure alongside Benson nanange mbalo Nojira mufirita Benson tosibula abantu laba kubaka obadde ngambe abatanjagala abagala nnyo abayagala full figure abagala full figure ye ng'omuntu gwenzanya mwe bali nnyo kunjagala ate abalala abagala ng'ozanyisa full figure nabo ate mbagalira ddala nnyo kuba l'omwana yankubya akamana ngamba soda niyo kibanyi Benson ng'ayambadde effect afaananira ddala full figure simanyi nengamba TikTok eno ngereta effect yasooka tunula ku full figure simanyi naye katusabe kigende maaso ekyo ekyaki je nanzikirize siganye yangambye sirya ku content naye bw'anagaana effect antoloba ogenze ati yesu aki tuguddewo system y'obuntu obupya bino tugenda tukaisa tubireke nga tokyadda muntu nkubuulira soda TikTok etabuse bino ebintu bineeno bino betuzanya noddamu oli eddoboozi lye bigenda kuvaawo ngegenya bayitawo ebintu ebyatwala moods omanyi namata oyo kyali wange nnyo tomu bwe yashiftinga moods yakalira kati tamanyi anti kyenkugambye kati obeera awo ng'oli wambooti nga tomanyi kyeddako tosobola kumala kati mudduzi buuyo tamanyi kiddako luli oli ya planinga ngolo n'azanya kati by the way ogenda tubuulira nga tunagenda best content creator ku TikTok owuwo gwe gwogamba nti mutuufu guys songa lwaki tukopye ba Miki be baleeta buno obuzannyo bwe tuzannya best content creator ye Miki ne Jose Chakala ekyansabula nsabule Brisha Cash basatu kimala kanywemu olwekyo be bakusinga kyekyo sikiddamu ate boolabanga nti ono tasobola kuba yeyiga wamumaze dda n'ogamba yagwa sinabagamba mutasobola ngambye yiga yagwako in fact teri atagenda kuggwako yesu aki Miki wamulanga agaziye emimwa kati saawa zino akyagigazi content we tatambula alo nakato ndi ku interview n'aba xpotv muntu w'ekitiibwa eddoboozi libe ttono yiga tubadde otulituwa nga content yekibulamu nkisakisa yiga ye nga ye ayinaku kati obuzibu bayiga tebasobola ate kuzannya betuzannya yiga yamanyira kuvuma ate okuvuma jjukira nsereko yatuleetera akantu niwe kakola tebali kusiba genda ekikole ndoza kasiba banene abaana nga mutuvuma ku TikTok naffe abatini kajja tusiba kakawayiro kalike edduka aliwo akawayiro ke baŋŋamba mbu Benson eriteka likola bali ndondabira abaana ono walabye n'omukazi eyeyambudde omukazi eyeyambudde omusirikale eyamukutte vidiyo bamusibye yabadde mukazi yabadde musajja omukazi eyeyambudde bw'ati nga naye musajja munda eyamukutte ka vidiyo bamusibye naye nga musirikale gamukutte mugenda okibuuzi gyali era gyali bamusibira gyali bombi babiri eyakutte neyakwatibwa ani afuba omwana buzibu okubeera ne bapresidenti ababiri ani asooka anzi nawuliramu ababyogera abaana manyomu ani yatufuga
Abo manyi sibamanyi. Mwana yangamba mbugwanga lina bakulembeza aba. Ale nze manyo ogambye afuga atakulembera. Olid. Ogambye afuga atakulembera. Manyo mu afuga igwanga Uganda. Atakulembera. Era yatukulembera. Ye mwenyini yafuga. Kala lekyagulanya abana gwe bagamba. Oyo kyagula imwagala nnyo. Naye. Oyo geto youth master. Naye. Alwa kayimba ke yayimba mwana. Benson ntombuzabuza kugambye abamu bagamba naye president. Atontwala mbuyimba. Nenda tukirize kiri west. Soko gamba be NUP mwena muntu nolire. NUP kino kyogera kuba nangira na Ndiyagala yogera principle mugambo okutoko mukanga bakula. Principle si president. Principle mukulembeze. Wachi. Owa no. Angamba abamu bagamba president w'eggwanga. Ekireeta obuzibu kiri eki kimu Kyagulanyi yenga yesimbawo n'atawangula. Sinnamanya ebyo byaddirira oba ebyo bye mwogera ebyammwe. Kyagulanyi teyawangula. Kati singa se mukulembeze singa ali mu State House. Nenga te President His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nkwagala nnyo. President waje. President waffe. Netiyala kakaise ku xpotv. Yes, kogere nga tumaliriza. Mbadde nsaba Jojo. Baida yoze kukyangambaawo. Bakazi babiri benakagwa nabo mukwano. Jojo. Bokabat. Babiri nembagalira bintu ngojjeko bine byekiyayi. Asooka. Sharifa. Ngokubiri. Jojo. Jojo wanchawa. Tewankwatako na mukazi. Tewankwatako na ki. Jojo wanchawa unkabiza. Nga nakubuulidde waneeno buli we omanyi wano yajjangawo. Naye buli we tunula bino byonna twabigulanga babiri bino byona. Nangamba omukazi akukulaakulanya naye ebiseera ebyo nalinga bize nnyo kitegeera soda nga wakuba essimu olumu sizikwata natukesera nankoowa nalinga bize. Jojo Mbadde mbasaba busabe mbegayiridde munyambe Jojo akomewo ewaka nkoze tuogereko naye. Kale katusibule tugende tuogereko ne Jojo. Soko sibule ababadde bakulaba kuva mwebale kuwagira xpotv the number enezenga laddu mugira beekula bukuzi buli lunaku xpotv. Waliwo akayimba kali eri ke wayimbanga Nzijangane wana nzijangane sunga nzijangane swanta kubanga subiro kuva oli awo woli wenna beranga awo woli tonziba wasagala bagenyi. Si ulaziba Big up on yourselves. Amanya Little Boss Benson. I love you all my fans. Tetugenda kudda mabega. Twazenga kiddo. Ratatatata mayinjana abiri kutaka satu mubanga kwikiri bagade bafeje twatandikidde yonna tubadde ne Benson UG Comedy ku TikTok, kwali Facebook, Instagram, Twitter wagenzeyo. Instagram nabikowa. Birigamba birimo oluzungu. Birimo oluzungu ekituufu ngenda kudaweso. Kyo mullo. Bakade baffe mugenda kiriza tuberekereze ne bantu mwe bali kubeera kuba ne subscribe ngolabe kintu ne kikunyumira sharinga ne munaso blo kukiraba ku TikTok J3, Instagram, Twitter ne Facebook wonna gendo tekeko wonna eketa. Nebwe nagamba nawe onkubira amasimu. Sente zaggwawo. Ali kubira bukadde obutano. Tewali mama fina tapanga sente kati olobona abantu. Benson kamojiro mmaliza. Bakade baffe Benson akasente kachamufukidde akasente nayenga mwebale kutula abanaye mwebalege aba Elshadai ensonga za akasente mugende mini box abagalo langa naffe namba weziri awo wansi onacho agalo gambe gwanga zita wawo wansi genda ko oje otubulire kyewetaga manyo mwana soda abe ku kamera mukama batukumbi. xpotv to the world.